Yabategeeza bino ebintu bya ddala kati. Tetugenda kukkiriza abantu kuzanyira mu revolution eno. Kiddamu. Tetugenda kukkiriza abantu kuva eri kubalaata batandika ozanyira mu revolution nga batandikeza bageza kwekwata ku bisubi bekwasa Obuganda bagala Obuganda bageza kwekwata ku bisubi Obuganda bulwana entalo zaabwe. President yavaayo ddanga afalase kibayita discipline. Naye nalabye Mpuuga nga veri agamba tetulina mpisa. Singa tuba tetulina mpisa singa tumanyi kiri mu ggwanga muno. Niyo okubanga ndi president eva buli wayogera ayogera ku kya discipline. Negwa noveri notandika kwekwata ku bisubi mutunyomo Obuganda. President yavaayo wano sometime back. Navaayo nawoni nga abantu bonna abavoola Obuganda. Navaayo nafalasira ku nsonga ya Buganda. Nego olwakubanga wakitegere katolina walina kujja amaanyi katogezako kwekwata ku bisubi mbutuisa mu Buganda amaaso. Ekyo kintu kikyamu oli mu kwekwata ku bisubi ate tetugenda kukkiriza bintu ebyo. Luno olutalo lwa ddala tetwabagamba omuntu yenna yena kasitasala boundary n'akwatagana dictator obafuuse mulabe wa ggwanga. Kati njago twala message yange eri mwenna abampuliriza era abagezeza okubanga babawuddisa musimanya ife tuli tuyisaamu Obuganda amaaso. Ekyo kikyamu oyo mukulu anoonye engeri yekwata ku bisubi afunye abalwanyi bamulwanyireko olutalo lunene. President wafa from day one abadde encouraging ekintu kye bayita discipline azenga akyogerako ebiseera bingi. So kati tetugenda kuddamu kukkiriza bintu ebyo. Era mwenna abampuliza Baganda bange njagala mweberere mutamuddamu kukkiriza abantu bawuddisa. Tuli bantu bampisa tukume empisa era tuvumira omuntu oyo ntenena atagobera mpisa.